Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Eggwanga erya Amerika lirina ebibiina by'obufuzi ebiwera naye ng'ebisinga okuba ebimanyifu mwe muli ekya Republican ekisinga obunene, Democratic Party, Progressive Party, Conservative, Independent, Constitution, Green Party n'ebirala. Bwe tutandika ne ssemateeka, emitendera egiyitwamu okufuuka pulezidenti wa Amerika gizze gikolebwamu ennongoosereza okuviira ddala ku mulembe gwa George Washington eyasooka okufuga eggwanga lino okuva mu 1789 okutuusa mu 1797. Ennongoosereza zino zizze zikyuka emyaka egiwera okusinziira ku buwangwa n'ennono nga kw'otadde n'amateeka agafuga eggwanga erya Amerika. Ebibiina bisinziira ku ki? Okulonda anaabikwatira bbendera, okuvuganya ku bwa pulezidenti. Kino kiva ku kusalawo okuva mu bakulu b'ekibiina kino anti bano batuula mu nkiiko ennene bukubirire ezeetabwamu n'abakungu, ng'abakungu bano balondebwa mu kalulu akatandikibwako kayite primary elections, era ng'abamu balondebwa obukiiko bwa gavumenti buyite state caucuses, ng'ate abalala balondebwa olw'okuganja n'obumanyifu bwe balina mu kibiina. Okufuuka pulezidenti anaakwatira ekibiina bbendera, omuntu yeetaagisibwa obululu bw'abakungu obuwera okusobola okukwata bbendera y'ekibiina, era oyo alondebwa okukwata bbendera y'ekibiina aweebwa omukisa okwerondera omumyuka we, era nga pulezidenti n'omumyuka we balondebwa buli luvannyuma lwa myaka 4. Anaakwatira ekibiina bendera, bisaanyizo ki by'alina okubeera nabyo? Ono alina okubeera n'emyaka 35 n'okudda waggulu, era ng'aggwe alina 34 tomala biseera. Okwesimbawo olina okubeera enzaalwa ya Amerika era ng'obadde mu ggwanga lino emyaka egitakka wansi wa 14. Olunaku olw'enkya tugenda kutandikira ku bisaanyizo ebirala omuntu by'alina okubeera nabyo okubeera pulezidenti wa Amerika saako n'amasa agaddirira. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.